Okumujjukira buli mwa tulina okujjukira abayimbi abeggwanga ab'amaanyi kitulese wano tubenga ne eke tumuteekako amaanyi abantu bakitegere nti bw'oba ovudde mu ggwanga n'ovaamu ng'oli wa ttendo abantu bajja kucelebratinga nga buli w'okola ki w'oli ne woba oli mu ttaka music still move on katuba tulina okujja ne tubateekamu amaanyi nga bwe muteeka mu radio. Mujjukirako kubanga yali muto ate n'abeera wa ttabbu nnyo ng'ayagala konkali langi kuba ngiwumbawumba naye tebakola ensobi ate okola ensobi nze Isma ndi okutereeza ggwanga nkugambirawo mba sikkubye naye mba nkukoze eki nkugambirawo kati nga Pallaso wabadde abuze obula ki ku kijja abadde abuze rimwe obula ki tomanyi kijja gye kiri abadde abuze alwawo okujjayo eno naye kati omuntu osobola okujjayo ne time n'oteekako ekimuli ku munno eyawumula. Kino kye kirina okukolebwa kubanga twandibadde tulina ekittaka we babateeka abayimbi beki beggwanga n'engeri gye kyagaana tujjanga balumba gye babakola ki gye babaziika wandibadde nga wettaka nga wetuteeka abayimbi abali great ne tulanga nti buli muntu agendawo n'akola ki neyejjukiza kubanga kati ate olina ovuga ogende wa rediyo ovuga ogende wa basudde okitegeera naye mu maaso eyo tuli kitereeza. Mukwano gwange asinga mu bonna ye Kamiliyoni Pallaso Wizo baana bato bazze juzi bakuze mbalaba nenga Kamiliyoni mukwano gwange. Yes. Tuyise tutobye Kamiliyoni mulabe nga atoba mulabe nga getting to greatness anyimbide time of music of my time kati Kamiliyoni mukwano gwange mu family atenga ne bali bagenda bagoberera kuba bo balina kumpa kitiibwa. Yes era bakimpeera ddala. Mama wa radio yakoze bulungi nnyo kubanga era bali bayimbanga wamu esiyo just yeteekawo nti celebratingako omu naye nga bali bayimba waki ekituuka ku Wizo kiba kituuse ku radio ekituuka ku radio kiba kituuse kwani ku Wizo kibadde kirungi nti maama wa radio yazze abeerewo ewa maama wa Wizo kuba ne maama wa Wizo era atera okugendayo wa mu ba radio. Ono nnamu omwana omukulu mweno family ate sigirabye leero nze ndi weekawempe mbaddewo ne Kamiliyoni ebbanga lyonna so sinti sibula ku mukolo nze mikolo gye ngendako gya buvunaanyizibwa. Yes. Kiyadde ebbanga nti yatuvaako naye music alivinga on tulina omucelebratinga tetulina celebratingako omuntu omu mu Uganda mucelebratingako omusimanyi radio tulina oteekawo president nti omuntu waafa mu ggwanga ow'amaanyi tugendengayo tukole ki tumucelebrating kubanga music wa eka akyaliwo yafa muto Saalongo tulina okulaga abaana bato nti nammwe muli b'amaanyi si kufa bufi n'agenda atyo. Yes. Naye ati era ebyo byonna biŋŋamba naye kisinzira muntu kikyakoze tojja kukola kikyamu nemekola ki kugamba nze mbuulirira ggwanga era mpumba nnyo ebyo byonna byawulira mba mpumbye nnyo nengera still mbakwatanga bange. Yes. Zaake yonna gye muli. Yes, tuli Kalangaalo okujjukira muganda waffe AK47 emyaka giweze 7. I think gwe yali closest when it comes to family. Kitegeeza ki gye muli? I think buli omu yali close gyali ffenna twali ne baganda bange baali we all very close. Kitegeeza nti omukwano gwali mungi gyali kubanga kikulu nnyo okuba ntusabira bannaffe abaafa kuba naffe tujja kwetaaga okusabirwa omulundi gumu oba omulala nga tetukyasobola kwesabira so kikulu nnyo nti tumujjukira ne tumusabira ate ne tusabira wamu. Yaman Sara. Okay, tugezeddwako nammwe mwekwatadde ebifo wali eri nze Mayanja atugambye kino kye kijja kyammwe era mwafuna dda n'ebifo nti ekitegeeza teri kulankulana n'ennyumba bagitwanjulidde olunaku olwaleero okusinziira ku byali byayogerwa mu 2015 nti ennyumba y'ekijja naye kati olunaku olwo tuguddewo n'ennyumba empya. Kyo kirungi era muzeeyi mwebaza olw'omulimu gwakoze ayongeremu amaanyi naffe nga bwe tukolako emirala gye tujja osobola. Yes, ebyo ebifo sibimanyi nnyo nze nkyali mulamu era nkyali mukozi so ebyo ndibirekera abali baawo nga nze sikyaliwo obuvunaanyizibwa bwabwe nze kankoleko bye nsobola. Yaman. Ensonga y'okujjukira aba batugenzeeko naddala nga ba celebrities tulabyeko Moses Radio tulabyeko AK47 naye enfa yaabwe ekyatankanibwa nti no reports tezifollowingwa up kino kyogerako kinga gwe omuyimbi ate oli muganda baabwe. Kyannaku nnyo ndowooza baali badde bongeramuko ku maanyi ng'abantu bafudde
naddala abantu nga balinga ebyobugagga mu nsi nga bannabitone kuba bwe baba nga bannabitone bagenda kubanga bafa bufi mu buli ngeri nga teri afaayo nakyo si kirungi si nti nno bo njawulo ku bantu abalala ffe n'omusayi mumyufu naye wabaayo omuntu mu butuufu gw'olaba nga kya bugagga erina ensi ennamba kati nga AK47 twamufiirwa muto nga yali asobola okutwala eggwanga lino mu maaso nnyo ate nga yali musajja mukozi nga Moses Radio bye yakolako mu myaka gye emito bingi nnyo okusinga n'abakadde abamu abamusinga so ze ndowooza bannabitone abo batwalibwe ng'ekikulu ennyo mu ggwanga okuva mu mateeka okuva mu courts of law yes bwe babanga kati mu embeera twandibadde tutegeera bandibadde omulimu bagukolera ddala ne bafaayo ne bamanyi nsi neemanya kuba kino kyalumya nsi nnamba si ffeffekanga famire yaman More pickings up Mutia 7 years and you still standing. Music wali family chali together n'abaana be abali e Bulaaya. Of course life still goes on inevitably. Omuntu bwafa obulamu busigala bugenda maaso. Ate kikulu nnyo era n'okubeera nga mufaayo nnyo nammwe abakyali abalamu omukolera ebintu nga bino musabira kuba yetakyasobola kwesabira. Ng'abaana as a family okimanyi Mayanja family ffe tuli bantu be bamu. Buli wamu yonna gye tuba tubatuulizinganya era omukwano guno tugongererayo ddala so kyekyo naye nga nze mbakuutira nnyo mwenna si ffeffekka bino bibaawo mu buli nnyumba muyigenga okwesabira n'okusabira bannammwe ababa abafudde kubanga tebakyasobola kwesabira omukisa bagulinamu mmwe mwekka naffe era bye bimu ku bubonero bwe tugezaako okukola okubajjukiza okusabira awamu era tusiimye nnyo mwenna abakuŋŋaanye naffe leero. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.